Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa Shifa jebale kunyabo. Yes, Hope Shifa jebale kunyabo. Ikasubinte no libulungi adataba kugerako naawe dia kozesezzaako esimu endala anti wateekako layini bbiri ku screen yo enamba esembayo 57 eyaganye kati eno gye nkozesezza simanyi oba kooli nsaba kwogerako naawe dia iyo okushifa ng'olumya munnaaye lwaki olumya abaana we batyo njagala kwogerako naawe eka nkusindikira wano meseji ogiwuliriza kakati wokushifa kasule nti noli bulungi kati ensonga yandeeta wano nina boyfriend wange ate tumaze naye ebbanga katwogera oba kati badde ali Uganda nze ndi no Saudi kati tumaze ebbanga badde twogera naye okuva Desemba yagenda ewaabwe mu kyalo okuva Desemba sidangamu kumuwuliriza paka kati enamba teziriiko naye yajjako omwezi awo gwokubiri nga guweddeko naye nankolesaayo kuliko omwaka naye enamba teziriiko kati badde nsaba nkuweeko enamba ze okubeko olabe ng'omanyi engeri gy'ogenda kumugamba omusajja oyo twabeera nga twogera omusajja oyo n'agenda mu ddwaliro n'agenda bamutayirira naye omusajja yandekamu akantu okushifa omusajja oyo twabeera nga twogera omusajja oyo n'agenda mu ddwaliro n'agenda bamutayirira naye omusajja yandekamu akantu okushifa kambuuba omutwe kuba yangamba agenze mu ddwaliro ogenda kumutayirira naye wengezaako nemukyawa okushifa nze sirina musajja mulala omusajja oyo n'agenda mu ddwaliro n'agenda bamutayirira naye omusajja yandekamu akantu okushifa kambuuba omutwe kuba yangamba agenze mu ddwaliro ogenda kumutayirira naye wengezaako nemukyawa okushifa nze sirina musajja mulala kuba kati nteebeezaamu nengamba omwana ono yangamba kino bwendigezaako kati simanyi oba yafuna obuzibu simanyi oba yamuvinga on nekyo baadde njagala kukitegeera naye akantu ako ke kansinga kumbuuba omutwe sirina musajja yenna wenjagala abasajja bajja okunkwana ate ndowoozaamu akagambo kali ke yangamba kati simanyi oba yamuvinga on oba yambulookinga simanyi oba kigenda kwetaagisa ngenda okuwa ku namba naye simanyi oba ogenda kunzigyako sente meka okubeko olabe gw'ogenda kumbulira kikuba kati gwe ekintu okiruddemu omanyi engeri gy'ogenda kwogera naye bw'oba nga kwali naye nze badde njagadde mmanye ekituufu omutima kati wokukiva okay bannange omwana wattu Annet bamulekamu akantu yensonga etulese olunaku olwaleero mbagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannange mbaanirizaako okubanga bannange mwayingiddewo dda mwatwegasseeko dda nkiraba mwebuuza tutandise ne ddoboozi lya Annet ng'agamba bamulekamu akantu okuva omwami we yagenda omutayirira bamulekamu akantu nkimanyi mukeebuuza nange kenneebuuzaako ketugenda okuba nga tumanya tuzza n'emboozi ya Annet olunaku olwaleero mwana muwala asinziddewa gye mugenda okumanya very soon era nga bannange tuli wano tunoonya omuhazibandi yalekamu omwana wattu akantu omwami oyo ngenda bateerayo emboozi ya Annet na buli kimu mbateereyo ne ku bifaananyi mbateereyo details naye nga mwenna mikwano gy'oli mbasaba mwetegereze muwulirize emboozi eno ate era mwetegereze tuli mu luyiggo tunoonya tuli mu kuyiga omwami ayitibwa Pius nange
tunoonya omwami ayitibwa Omichi Pius. Yes. Omichi Pius oyo yasuula munne mu laavu. Annet n'amala ate munnange n'abuza omuliro. Kati wano twebuuza, yamuvinga onu akyayagala omwana wattu kiki laavu weringa yafuna obuzibu kuba nekyo bannaye omuntu ayinza okufuna obuzibu okitegeera so mwana muwala ono yannoonya nga nnayagala tunoonya omwami we tumukolere surprise. Munnange omwami n'abula essimu zaavaako gye baatulagirira gye baamusuubira gye yali abeera n'abulayo kyokka ate Annet yakoma omuwuliza ng'agenze kumukola mutayirira. Kati munnange n'amala nazzaako k'essimu baagenda omutayirira waziitira sitiya nazzaako k'essimu awo ba mu feebo n'agizzaako katono nnyo ate n'amala n'abula. Kasooke bane mbateereyo emboozi eyo mwana muwala nga nnyonnyola engeri omukwano gye gumuluma ate ekisinga omuluma yaba mukwana bangi naye ayina akantu oli ke yamulekamu akakyamuganye ayina n'akantu mbu ke yamugamba akakyamuganye omuvinga on kubanga laavu ye eriwa Omichi Pius tukunoonya munno laavu emuluma wakyusa ennamba wakola otya what happened. Okay, mikwano omulungi atulaba kansooka ate mbateereyo emboozi n'ebifaananyi bya Pius n'obumu bu video tebasinkanangako bya online kambateereyo emboozi ogenda mmanya beemanya batya batandika batya okwagalana era laavu eyo yava ku kirwa kyamuyita mwami we nga tetamulabangako byonna ogenda kuba obitegeera. Kate we tukomawo tukubireko ku Annet tumubuulire kubanga yatuwa tasiki y'okuyigga omwami abuze ne tugamba katujje wano wannyini ku YouTube family yaffe wano buli amanyi ku Pius bannange omutugambire atukubire bannaye amulabyeko tokola ki Annet ali eno omutima gumuluma bannaye kamubalekereyo mikwano abannyonnyola details ate tubenga tukomawo tongera okukubira ku Annet atubuulire kantu kyako nange njagala okukamanya. Tubaagala nnyo oli mu kanyomero kaffe tukyogereko wano ku YouTube channel yaffe yawo Anoonya Omwagalwa We Surprise Your Loved One. Please subscribe. Love you. Kakati w'okushifa kasubire nti n'oli bulungi kati ensonga yandeeta wano nina boyfriend wange badde tumaze naye ebbanga katwogera kuba kati badde ali Uganda nze ndi mu Saudi kati tumaze ebbanga badde twogera naye okuva Desemba yagenda ewaabwe mu kyalo okuva Desemba siddangamu kumuwuliriza paka kati enamba teziriiko naye yajjako omwezi awo gwokubiri nga guweddeko n'ajja n'ankolesaayo kuliko omwaka kati badde nsaba nkuweeko enamba ze okubeko olabe ng'omanyi engeri gy'ogenda kumugamba. Omusajja oyo twabeera nga twogera omusajja oyo n'agenda mu ddwaliro n'agenda bamutayirira naye omusajja yandekamu akantu opishiva kambuuba omutwe kuba yangamba agenze mu ddwaliro ogenda kumutayirira naye wengezaako n'emukyawa opishiva nze sirina musajja mulala kuba kati nteebeezaamu n'engamba omwana ono yangamba kino bwe ndigezaako n'emwe kati simanyi oba yafuna obuzibu simanyi oba yamuvinga on nakyo baadde njagala kukitegeera naye akantu ako ke kansingako mbomba omutwe sirina musajja yenna wenjagala abasajja bajja okunkwana ate ndowoozaamu akagambo kali ke yangamba kati simanyi oba yamuvinga on oba yambulokinga simanyi oba kigenda kwetaagisa ngenda okuwa ku namba naye simanyi oba ogenda kunzigyako ssente meka okubeko olabe gw'ogenda kumbuulira kuba kati gwe ekintu okiruddemu omanyi engeri gy'ogenda kwogera naye bw'oba nga kwali kati owokukiva surprise egenda kutwala ssente nnyingi nze ndaba abantu b'ogendamu badde saagala kuteekamu nnyo ssente kati ekintu ekyo nakirowoozaako dda nga tukyayogera naye mu bulungi. Omufubuka mulango yagenda Lango
naye akolera Kampala. Akolera Kampala Ntebe Road kuzanaawo. Naye surprise badde agenda kutwala ssente nnyingi. Ng'okiraba otya kuba ssente sirinaawo kati. Badde surprise badde njagala kumwetegekera. Kati badde njagadde okubeko olabe nga kweri nze nkuwe nze badde ngenda okusasula ombulire ssente meka ekiddirira tulikikola ngenina ssente naye kati sirinaawo. N'ekirala opushifa surprise eyo etwala ssente meka. Enyinza kugamba nti no kati kanesooti nga guno omwezi surprise etwala ssente meka. Badde nsaba tukikole nga guno omwezi guno nga guweddeko kuba badde kuno ku ssimu badde nnako ssente ntono. Badde nnako emitwalo 6 gyokka. Badde nnako emitwalo 6. Olaba bwe nakusindikira awo message awo. Ku ssimu kwabeerako ku ssente naye kati ssente omanyi kuli ssente bwe zigenda ku ssimu ne zibeerako okwo nga tozikozesa kale bazitematemako okwo obuntuntu awo. Kati kankusindikira ebifaananyi. Omuvubuka ono muzimbi azimba oluda abeerako nga bolaba oba bano abantu abatandika amayumba oba kangambe nti oba yinginiya. Kati ennaku zino yayiga akikolamuko nga yinginiya naye kati simanyi bbanga lyemaze naye ogenda kutambulira ku ssimu kuba enamba ze zonna ze yampa ze bwenkubako teziriiko. Ogenda kutambulira ku ssimu kuba akwata Ntebe Road. Kati yaŋŋamba kuba yabeera akoze gundi eno ng'ayagala kukola oba kugulawo ofiisi naye kati mbu ne bamubbako layini. Bamubbako layini bw'atyo bwe yaŋŋamba naye mbu okukuliko enamba layini eyo eyitamu. Kati ngenda okusindikira enamba endala badde nze nkozesa ng'endi ku WhatsApp naye. Ye nga ye bamuyita Pius. Erirala engeri gyali omulango amaanya ge engulu naye ojja kozesa Pius. Nze amanyi lya Annet. Kubuulira opushifa kino ekintu kimbomba omutwe. Abasajja bajja oli najja nange ndi muntu okiwulira nange ndi muntu naye nteebezamu neŋŋamba omwana ono omulenzi yaŋŋamba naye ate simanyi ki ekyamutuukako. Kati kansooke ne kino opushifa twefuna omuvubuka oyo nina bulaza wange yakozesaako ku namba ye. Kati bulaza wange n'agenda mu kyalo. Bulaza wange yabeera akola naye. Kati bulaza wange we yakozesaako ku ssimu ye bulaza wange n'agenda mu kyalo. Kati bwe yafunira awo enamba yange n'ajja mu inbox nga bw'obimanyi n'atandika biki n'ensooka neneekubamu kokko. Oluddako nenkola ki nenzikiriza ate okukkiriza okwo nabeera njagala nnyo omusajja weeyengulu. Mukama n'amumpa kale wadde nasooka neneekubamuko yaka naye apala nenzikiriza kuba ate ng'ebigambo byayogera ngendabanga kale si muntu mulimba biki ate tasabangako wadde n'ekikumi bbanga lyemaze naye tasabangako wadde n'ekikumi naye nga twefuna naye nga yabeera akola ne bulaza wange. Bulaza wange yamusabako enamba y'essimu kale yamusabako essimu ye n'agikozesa okwava awo naye n'ajja n'akola ki n'atandika olugendo. Badde tugenda kuweza twawezezza omwaka kati badde tetwerabangako naye badde ku video call nga tweraba ku video call. Omuntu kasita mwekubira video call buli omu abeera ategedde munne banga badde twogera nga twogerera ku imo ebityo
twawezezza omwaka kati tugenda mu myaka 2 tugenda mu myaka 2 kati naye simanyi obuzibu we bwali kuba namugamba nti no ngenda kukikuba emyaka 4 kati neebuuza oba ayagala emyezi gituuke mumakati awo alyoka akomewo kati nze pulogulaamu zange abeera azoonoona kuba kati opushifa nze siri muntu w'abasajja waba nfunye omuntu bwembeera njagala kupange naye nga we naye kati ebyo munnaaye siyinza okulimba opushifa omwana omulenzi oyo tansabangako wadde n'ekikumi kuba yaŋŋamba kale pulogulaamu zange yaŋŋamba kola pulogulaamu zo naye tosuubira nti no ngenda okusaba 10 tansabangako wadde n'ekikumi ekisooka baadde akola naye nga bw'omanya abaana balenzi alinayoko n'abaana nze kuba yandagako alinawoko abaana 2 abawala pulogulaamu netambula netubiteesaako kuba nange nayoko ku baana nange nayoko abaana bange balenzi byonna baadde buli omu baadde abimanyi nze baadde nkimanyi nti nalinayo abaana bawala nange ninayo abaana balenzi ng'abaana tubakubira pulogulaamu tansabangako wadde n'ekikumi naye nga beeraako baadde akola afunayo okukuuka ssente akawera naye nange simusabangako ssente kuba nagamba bwentuuka okumusaba ssente wetunaaviiraawo nange nga nsaba simusabangako wadde n'ensente naye baadde ateekamu airtime yiwe netwogera okiwulira ng'aye agamba ayagala omukazi wabeera naye nange neemusiima ebintu ebyabeera mukwano naye tasangako wadde ssente zange oba afunye ekizibu oba alwadde era amala kuwona n'alyoka n'ajja ku ssimu n'agamba baadde saagala okugamba nkuteekamu gundi stress waliwo obusonga obutono tonaafe nga tusobola okukola ki kwemalira tasabangako ssente. Okay, mikwano ng'emboozi ekyagenda mu maaso mbamanyi muyinza Annet yagaye shifa abantu bo bayinza okugamba nti nesiba ku Pius kati kankuwe amaloboozi Pius nga naye yennyini ali mu laavu nga neegambira ebigambo ebya laavu nampa amaloboozi ago kanga bateereyo nga Pius ayita mwana muwala Annet mbu mukyala ekyaleetera Annet okufiiringa nti already mufumba eri Pius n'agaana omuvinga on kuba ye yakitwala nti yafuna dda omwami mwana mulenzi oyo ye mwami we era amunoonya unless ng'amaze okutegeera nti ya moving on era mutuyambeko mu muyiggo oba oli neighbor wa Pius oba omuliko oluganda oba oli mukwano gwe mikwano tumunoonya kambateereyo amaloboozi ga Pius. Kati gwe oyagala mirimu gwaki nawe mukyala oyagala mirimu gwaki olwadde olina emirimu okufumbira bbaawo mmere osegira naye ludde kukulaba no simanye ngenda kufuna nako kikulabeko mwana kulya kumisinga muko yangamba nti wagejja sitegera ti ase walabako mukyalawo nako zino ga yagejja sitegera njagala kulaba kale oli otya mukyala wange kasubire nti oli okeje baleko mwana mbadde awo misana nga sina bana kugamba badde sina wadaka abutikitiki bwete kubanga basajja mbere lina kukola kyo kubawa milima need to give them what to do kati buli kimu kye bakola balina kulinda oda kuva munze wonye biseera bisinga bamugenda settinga musingi kati abagenda kusima musingi tebalina kusima babale ate tebalina ku they are supposed not kufunza senge aresi gazi yabo kati olina kubeera kumpi nabo were olina plan mungalo netemeza nga kugamba buli bagenda kusima owera olina mukakafu we wow sege naye ndioke era nakakomawo baby wasuze otya kasubire wasuze bulungi ni okay sina chawo ni okay era bulijjo ngenda n'ofuna n'obeera nga osula sigala nga communicating nange osegeera era ogenda kunfuna nadda wasikina twala bbanga ddene nnyo
wiiki emu emmala wiiki emu wiiki nga bbiri emmala ekirungiza beera ne transport zange mu kiro buli wefuna ssimu nti enkya oba leero ng'alinya bulinnya ositegeera ng'alinya bulinnya ositegeera naye ojja kunfuna naye nga nze nakola okunoonyereza nga kwentera okukola kwempitamu wano ebbanga lyonna okuyigga omuyiggo ngukoze Pius abuze. Pius nno we are supposed to surprise him. N'atubula mu kutubula ne kisukka ate naye kanyinyonnyole Annet embeera bweri twesalire ku magezi tukiweemu n'ennaku kyemmanyi kuba tulaba wano ku YouTube channel yaffe nga nnoonyereza abantu baabwe bangi kati kyemmanyi abantu nga beebulako tunoonyereza abantu baabwe bangi bambi kati kamunnyonnyole nti munnange tukiweemu ennaku 3 bagenda baba bamaze omutunoonyeza. Kale Opishifa tumaze ebbanga okuva yagenda Desemba mu kyalo. Okuva yagenda Desemba mu kyalo siddangamu kumuwulira ku ddoboozi okuva twayingira mu Desemba. Desemba mu kyalo yagenda nga 22. 22 yagenda nga 22 mu kyalo. Netwogeramuko ku naye awo ng'atuuseeyo netwogeramuko ennaku naye olwaddirira ebyaddirira oba netiwaaka oba ekisimanyi awo saddamu kumulaba okumuwuliriza okuva Desemba kale kangambe nti no Desemba oyo bwe yaggwako si kuggwako kuba bwe yatuuka nga 22 netwogeramuko naye neziwerako ennaku ndowooza oba mmekaawo era bwe baali ennaku enkulu saddamu kumuwuliriza netuyingira January omwaka omupya era nga simuwuliriza naye yakomawo gwokubiri nankulisaayoko naye nga yatayipinga butayipingi nangamba kuliko omwaka mukyala wange naye nga njagala kumuwuliriza just wadde dakiika nga mmeka naye nga yatayipinga butayipingi n'amala n'agenda ate nze nange wenziramu abeera tanziramu kuba kati naye baadde naye akola nange nkola tulina kwewa obudde obeerako ssaawa mmeka biki nga tetubeera awo ne twogera bw'oba ng'ali bize just okumubuuzaako ka good morning ssaawa ya lunch awo naye nambuuzako bye bityo bw'oba ali bize kati bw'akomawo waka ne tulyoka ne tuwayamuko okwo ne twogeramuko okwo naye nga tulina kubeera n'obudde obeerako ssaawa mmeka bye bityo kale nga nze nabeera enzikiriza kuba omuntu oba tomwagala era nenjogera naye obeera message ezisinga nazijjamu kuba esimu eno yolaba eno yatuuka ne freezinga ng'erina kuyuwa message kujjaako oba njagendako ku imo kujjaako olwabeera olunaku lumu nemugamba kale namwebaza nemugamba weebale kugulanga airtime yasanyuka bambi olwo olunaku ng'ekimugambye n'asanyuka n'agamba weebale kusiima naye nga baadde agula data we bambi netwogera ate nga tulina kwewa obudde nze okumbulokinga bw'oba nga yakikola kyava ku mutima gwe alina ensonga lwaki kuba omuntu bw'abulokinga muntu ebeeramu ensonga nnyingi nnyo z'olina kuwa omuntu naye nze kale ekisinga okunnuma Opishifa
okufuna omusajja omulala kugwa naye mu mukwano ate n'amaani akoma kuba tetwayomba naye nti noba twayombye okiwulira kuba omuntu oba toyombye naye kizibu nnyo omuntu oyo okuvaamu wabeerawo ensonga gy'oyimirako n'ogamba omuntu oyo simwagala naye kati wano nze siwa ensonga ki naye nze sirina buzibu bw'oba nga yasalawo oba nga alina omukazi we omulala nze njagala kufuna ansa eva mu ye kyokka sirina buzibu naye kuba ntunuulira ekintu kimu obulamu bwange ngenda kubuyimirizaawo entya nze njagala ansa eva mu ye bw'oba yawasa bw'oba ensonga ki ye yaleeta ebyo simanyi obukifa simanyi naye ebyo nabibeerawo buli omu alina choice bagamba wasa mukwano gwo bw'oba nga yawasa nze njagala ansa eva mu ye mwenyini nze nja kubeera mugumu kuba tewali kyange kye yatwala omanyi bana abasajja babeera n'emikwano gyabwe kati baawulira nga bagamba nti mbo bakadamba mbo batomusindikidde meseji akubulookinga mbo biki ffenna si bwe tuli eno abaana banjawulo wali oli kwagala musajja ng'ayagala kumutambuza kyeyo nga bwe mpulira naye kati nze Annet nfuna omusajja antambuza ekyeyo kyaki obudde bwemala ng'ena omusajja okuntambuza kyeyo nga sigenda kumufunamu nze obushifu embeera ku YouTube nkulaba tewali meseji gy'okasukayo n'endema kugiraba kati egyo badde ndi mukulaba bakuwadde surprise oba badde oli ku birthday yo naye lwakuba vidiyo saagimazeeyo ne bampita nze tewali vidiyo gy'okasukayo waliwo bwe natomera kumbe nga togitadde negaana naye nze tewali vidiyo obushifu gy'okasukayo nendema kugiraba bannange wuuno omwami Omiki Pius gwe tunoonya yoyo obushifu byonna mbirina kati egyo zinalabye nga twayogedde nnyo byonna mbirina kanoonye wano nkusindikirayoko byonna mbirina kuba kati nange sibadde sibimanyi siyinza kwevaamu kwogera ate nga luusi oba poyinti yennyini oba badde nagyogedde tolaba nti nobadde kigi kati gwe oyagala mirimu gwaki nawe mukyala oyagala mirimu gwaki amuyita mukyala oludde olina emirimu okufumbira bbaawo mmere osebbira naye ludde kukulaba nosimenya ngenafuna nako kikulabeko mwana kale oli otya mukyala wange kasubire tuliokeje baliko mwana mbadde awo misana nga sinda bana kugamba badde sinda wadaka obutikitiki bwete kubanga basajja mbere lina kukola kyokuba wa mirima ni to give them what to do kati buli kimu kyebakola balina kulinda oda kuva munze onyesera musinga mugenda settinga musingi kati abagenda kusima musingi tebalina kusima babbale ate tebalina they're supposed not kufunza senge ate kati olina kubeera kumpi nabo olina plan mungalo netemeza nga wekugamba buli wabagenda okusima obeera olina mukakafu wewaawo sejja naye ndyoke era nakakomawo wakwa bebi wasuze otya kasubire wasuze bulungi niyoke sinakyawa niyoke era bulijjo ngenda nofuna nobeera nga osobola osigala nga okommunikatinga nange osengeera era ogenda kunfuna nadda wazikinatwala bbanga ddene wiiki emu emala wiiki emu wiiki nga bbiri emala
ekironyeza beera ne transport zange mu kiro buli wefuna simu nti enkya oba leero ng'alinya bulinjo segeera ng'alinya bulinjo segeera ojja kunfuna okushifa dia manyi bade tutera nnyo okutayipinga naye lumu ku meseji kati nze noonyezaamuko waliyo ndala ng'ali waabwe ng'atuuse waabwe mu kyalo nayogerako naye ng'ali mu kyalo simanyi kati ekyatuukawo byebyo mukwano anti kati bano bakubagamba nti no bampe ku namba ya maama waabwe ne bangamba nti no bw'oba okuba e Uganda mbu sente zigenda kubeera nnyingi. Nze mpa nkube nze nja kukuba nti era wano ennamba nze nkube. Kati bagenda okubira ono omukulu kati kandabe naye mbagambe nti n'omuntu ankubira sinza akuba kati bamala kukubira waliwo ono akola ki antunuulira omusajja kandabe anti kati byebyo bannange si mwe tulemesezza communication byebyo ebibaawo mu kiyumba eyo. Hello? Hello? Eyo netiwaaka bwetyo bwe tukoze. Netiwaaka bwe tulemese. Hello? 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 Okay. Bwe bityo. Katuwumulemu eddakiika 5 tudde bwe tuba. Bwe tuba tumufunye nga tumufuna. Muntu wa ddiini naye olwobanga yakozesa olulimi oluyaayi Olw'okulimba naye yabeera ayisaamu ki kuba tasobangako n'esente nti noba munaye akozesa olulimi yandikulimbye ng'ayagala kujja mu ssente naye ne ssente teyazikusaba bantu tafaanko wadde n'ekikumi era wadde ng'omufunye asobola ye yangamba kimu kolanga bwe nakusanga tereka ebintu bye nga bwe nakusanga bw'onaakomawo ate yangamba bw'oba nkomyewo sigenda okomawo nti nooba ntuukire waka ewuwe nina okutuukira waka ewaffe oba okitegeera era nga kituufu nga kituufu era nga tumala ogenda kwekebeza biki ebyo process ebeerewaawo tuyagamba nti nenvudde ku kyeyo ngenda wa boyfriend tewali omutusa nagujja waka nina kusooka waka okwetereza osooka wammwe ne bakwaniriza waffe kale emboozi teyabeera embi nti nooba emboozi embi nti nooba ya lulimi lubi naaba oba yakozesa ekyo nga buzibu okukifa kyokka kyenjagala kuba kimboogba omutwe kiringa kulaba omuntu oba omuntu akuloga tebanzobangako naye simanyi owuliranga muli gwe baaloga oba yakozesa ekyo okumpunza kula simanyi nze kati olaba kati oyo bw'agamba nti nooba yamubinga oninaava nze nja kusigala ngaenkola kyo kyokka bakuba badde namugamba emyaka 4 era kyoyina osigaza ekyo badde namugamba emyaka 4 naye kati emyaka 4 kati ngenda okwata gwokuna kati bino kuba kati bino engeri
simuwuliriza tukola ki ngenda kwongera gibeera 5 bwe ndi ngenda kukikola. Kati obadde wakatambuzaako bbanga lyenkana ki? Naakatambuza emyaka 3. Obadde obulayo gumu gwokka gye mweraba? Badde mbulayo gumu. Naye kati naye ate nkale nga nze ku lwange namugamba naye nze ku lwange kuba nange nina ebirooto nga nze. Kituufu. Nayagala emyaka 5 era gye ngenda gye nasayi. Twayagala mugamba 5 mumalamu amaanyi. Wangi? Twayagala ki mugamba nti nno oyagala myaka 5 mumalamu amaanyi. N'omugamba andi kati nga bw'omanyi abasajja b'e Uganda. Omanyi okukifa era bino laavu tekyetaaga bizibu. Laavu oba oyagala ebeera kyetaaga masanyi gokka. Naye bw'ova eri n'okaaba bizibu n'okaaba. Laavu awo bw'emenyeka. Oba bwendi okukifa munnayo. Laavu eno eruma. Laavu eruma nga waliwo omuntu kye yakukolera. Naye obanga omuntu oli kye yakukolera teruma. Naye kati alina kye yakukolera yakuyiwa omusaayi ku lulo. Naye nze bwentyo bwe nkitwala. Kale mukwano katukikwase Katonda kyemmanyi agenda labika. Kale ddiya. Kuba nze munnaayi nkoze enkola ennyangu gye nsuubira egenda otukolera. Naye waliwo oba kyaki gye yabeera asabiramu. Kyaki ate tewagiŋŋamba eri ludda. Nalabako viidiyo ng'eriko n'enamba z'essimu. Oba tosobola okumunoonyerako awo simanyi. Keberako ku kyaki eyo mpeereze olabe nga kuliko n'ennamba z'essimu za kyaki ompeereze. Eri ku Facebook. Ojja gendako obirabe obimpe. Kale okukifa. Gwe ogenda bikeberako nze obimpeereze nazo nzikubeko noonye erinnya lya kyaki. Kale ddiya. Kale bbaala. Minisita kanjimu abadde yeeraliikidde obadde alowooza nti ngenda kubayitira poliisi. Bayinza olowooza okukanga kutoloka. Oba. Kale ddiya tujja kusigala kuwuliziganya ku ssimu yange. Kale. Okay, bannange abalungi abatulaba mwebale kubanga kwe muli mukyekuumiddeko tubaagala nnyo. Naye nga bwe tutyo mpola mpola tukikwasaganya tusho tuzikola tugaddewa nti munnange tulina ekirwadde ekyatusalako kye bayita red eye. Saagala gasiiga mu abanda bagayinza oyitamu ate ne gabakwata naye nga tujja kuba bulungi nnyo. Naye nga nnyongera bajjukiza please subscribe tusobole okuggula awaadi yaffe. Tutagetinga emitwalo 2 naye nga tusobole okuggula awaadi yaffe eno ebeera bweti mu box nsibe nga bwe yajja sigitunulangako munda kwolwo lwe tujja ogirabako nga tugiwezezza. Waliwo n'ekimu kye tusabira okubanga tutuukako twachivinga. Awo tujja naffe okwewulira nga tugamba yes we've done something tuli worth okwecelebrating but ekyo kiba tekinnaba kye tusabirira ekyo okubaawo. So tetunnategeera bulungi deeti gye mulonze naddi lwe tuba twewa. Mbadde njagala nnyo twewe olunaku n'omwezi. Mu mwaka guno twandyewadde olunaku n'omwezi ddi lwe tusuubira we tugenda obbanga tutuukiriza ebirooto byaffe ebyo ebibiri. Ng'oggyeko ekya basubscribe emitwalo 2 ekyo ekirala ekyo. Naye nga mbaagala nnyo kambasiibulire wano oyita ku +256 702 56 2157 noyita ku +256 782 101569. Sigadde ndina Kawombe Shifa Hope ngamba gamba nti assalamu alaikum mwenna basiramu bannange ate abenzikiriza endala mbagamba ne Mukama yeebazibwe. Mbaagala nnyo tukyogereko mwongere munnange okubanga
muleeta ensonga zammwe ze tuyinza okwogerako nammwe ze mulaba ezisoboka temundeetera nsonga nga zino ze mutera okundeetera nti shifa mpaayo miliyoni 10 ntandike bizinensi mikwano nange nkyetaaga buyambi ezo ensonga ezo saagala nkulimbe sijja zisobola naye ate bwe tuba twebuuza engeri gye tuyita mu nsi day to day life ebya love life ebya business wise kwewa amagezi oba onyigiriziddwamu mu mikwano abantu webali abatulaba balina experience abasobola okubanga bakola kitu tusharinga wamu ne tukikwasaganya mbaagala nnyo till next time bye for now. Bye. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambulanga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa